Pastor Lozias Bujingo kw'ossa ne Susan Makula ssaawa yonna bandifuna ku ssanyu ly'omwana oba ly'abaana. Ene Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuletedde akambeere nga kuwa mwenna babadde babanja Pastor Lozias Bujingo ne Susan Makula omwana amunanga mawulire ag'essanyu gali nti essaawa yonna bandifuna ku ssanyu ly'omwana oba ku ssanyu ly'abaana okusinziira ku Fred Lumbuye agambye nti balina enkola gye bakozesezza era yasinga okubeera ng'ate agitegeerera ddala bulungi naye kyonna kye kiri tusooke tubeere ng'ate tubayozaayoza ate era tusabe buli kimu kitambulire ddala bulungi. Mbuye ensonga lwaki Susan Makula abuliridde katukuwa akatambi kano ez'okukola surrogate era nga ssente zino bazisasudde omukyala ali omukyala ono nga yali mu kwetikka olubuto lwa Susan Makula ne Bujingo era ng'olubuto luno bajja kugamba nti Susan Makula azadde omwana era mujja kitegeera oluvannyuma nga kivudde ebisookera wano bajja bagamba nti Susan Bujingo Makula yazadde naye ng'omwana si yamuzadde bakola surrogate nga bimitegeera sotwa bibanyonyola bulungi nnyo era omukyala gubaawa okubaterekera omwana waabwe omukyala olubuto lwo lukuze era ng'omwana oyo mujja mulaba ng'amuzadde so si Makula. Nze nga bwe mbabulya information mujja gira oluvannyuma mu mawulire omukyala bamuwa $3.5 okukuza olubuto luno bamuyita Namanda Viola. Omukyala bamuyita Namanda Viola bamuwa $3.5 okukuza olubuto luno. Kati mukulu Viola ogamba nti wazadde Miracle era Mukama yebazibwe nti Susan Makula yazadde omwana no surrogate. Omukyala alina olubuto lwammwe gwe mwalutesa mbale mutesa tesobola kiraba tikitegeera bamuyita Namanda Viola gumuwa $3.5 abakulize omwana wammwe ye Makula alyoka aveeyo agambe mbu yazadde. Oza mukitegedde bulungi nnyo saagala bagenda babuzaabuza mu nsonga eyo surrogate yali mu ngeri etambula egenda mu maaso n'okuva no mujja kitegeera ng'obudde butuuse obutuufu nze ogwange maze okukola ki ogwange maze okubategeeza ekigenda mu maaso ku nsonga eyo mutegedde bulungi nnyo bwe mukimala kitegeera ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu public lero njala kwogera ku nsonga emu olw'okuba nti ndi buwangwa na nnono awo kansooke ndowooza kansimbewo kaakati awo no kale kansooke nkigatterumu awo olw'okuba ndi wabuwangwa na nnono ate ndi muddugavu sitera nnyo kwagala kujja mu kituyita mu social life information oba live shows sitera nnyo kyagala wabula nina ekintu kye njagala okuyimiriza ng'obudde bukyali ngenda kiwedda kikazi genda kubeera 5 ompuliriza bulungi nnyo. Ensi gy'ekoma okukula tufuna abantu abalowoozesa ensi nti bakola essaawa zino byaliwoko tebiriiyo ebintu omu tubiraba ne tubiyisaako amaaso naye buli kiwe kiva mu bantu ababiri nekisaasana ku social media abaana baffe bafuna balina amasimu ag'obuyonjo eriyo abantu abatalina information ng'oli ajja kulowooza omuntu kyakoze kyekirungi ku ssaawa eyo abaana bakoppa ebintu ebyo. Buno bakanjala busindikira omukyala gwe bayita maama wa Baby Gloria nkulamusizza nnyabo kansubire nti oli bulungi nyinza okuba nga ndi mutuufu nti oli mukyala muganda naye mu Buganda ebikolwa by'okola tebikkirizibwa mu buwangwa n'ennono byebiruwa. Buli muzadde essanyu lye kwe kufumbiza omwana we mu ngeri yonna esoboka naye maama gw'okisussizza kino ekintu ky'okola si mu buwangwa n'ennono tusikiriimu wadde oli mulokole obulokole ddiini ya mpogola obulokole ddiini ya mpogola kati gwe ate oyiseewo okwagala okulabisa obuwangwa bwaffe n'ennono nti mumulina obuwangwa bumuteekawo bwe buluwa. Omwana wo wamufumbiza kirungi nnyo naye nze n'ekirowoozo ekiŋŋamba nti omwana ono gwe ne bbaawo mwakola kinene nnyo okufumbiza omwana ono nga n'essente muzitaddemu sirowooza nti gaya alina ssente ezikola ebintu bye mukola. Omwana omukubidde obulango okoze buli kimu olinga akola documentary which is okay kuba mwana wo wabula olina ebintu by'okola nga buwangwa neno tetubikkiriza.
omwana wo oli mu exposinga olaga weakness y'omwana wo nti omwana takuziddwa bulungi tamanyi kufumba tamanyi kuoza ngoye tamanyi kukola ki g'osuubidde omuvubuka oyo bwabanga yakuzibwa bulungi nnyo agenda ku banne bagenda mugamba bigambo ki eri omukazi atasobola kufumba wadde okwoza nga wadde okugolla bagenda mu kiro ekikubuli ojja kisaba jja kigamba you are exposing your daughter okujja ng'omulezi yasayininga contract yakwagala mwana mmwe omuwala by'omwogerako babituufu nti talina kyasobola kukola tasobola kuwangala mu bufu myaka ekyo nkigambye you are exposing your daughter ekisookera ddala simanyi oyo boolina urban excitement oba wayiika amadinisa nga byokola obikola out of excitement sina kindi ojja genda otulowoozesa nti omuvubuka ono abaagala babiri ne muwalawo nkiddamu ne statement gisimba ojja tulowooza nti byokola omuvubuka ono ayinza okuba nga abagatta babiri ne muwalawo eno statement yange nkisimbako essira lwaki mu Buganda emikolo gyonna egiraga embeerera y'omuwala janjulwa ssenga w'omwana oyo mukyala gwe maama Gloria oba baby Gloria watuuse okulikodinga obutambi n'otugamba nti omwana bamusanze embeerera era n'embuzi n'ogireeta mu kamera ng'ogisibye ku muguu wali mu compound yo omwana bamusanze n'embuzi mu bugwangwa n'ennono ssenga w'omwana oyo mwannyina wa kitaawe gye emikolo yagikola ate tegibeera mu lukale gw'otwala otyo gye embuzi ogirage mu public nti omwana bamusanze n'embuzi were you there? Was that your responsibility? Ekyo obubaka bw'osindika oyina obuwanga omulagira ensi nti kino kiri bwe kiti omuntu ajja kubuuza embuzi wabadde oteeka yaki mu kamera okulaga abantu nti muwala bamusanze n'embuzi mu kalica y'Abaganda tekiriyo obuvunaanyizibwa bw'abassenga ate beera bwakyama you are exposing that girl kyesimanyi oba wetaga Windows update oba wayiika madinisa oba oli waakabano waliwo ekintu kyetusaana okunoonyerezaako n'oleeta embuzi ngeri ku muguwa mb'omwana wange bamusanze n'embuzi n'ogisiba wali omugaso gwa ssenga mugaso ki kale bw'obanga otegera waki tewatula zissuuka mulekerawo okwonoona obuwangwa nneno n'okukyamya abaana bali ku social media okubaolozesa nti byemukola byamakulu nnyo mu Buganda kikibangawo nti maama omwana aleese embuzi mu muwala bamusanze n'embuzi you are exposing the girl you are destroying our culture abaana balina amasimu gwekyo kiwalaze olinga asetinga culture yiyo okuswaza abaana ab'obuwala subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section nsamba Kevin Chase tukutumiddeko Adija ogamba otya Nankuke ogamba otya Esther tukutumiddeko Nabirye Justin mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna ssaawa zino senga Asidi avuddeyo n'abuulirira Kasuku ayina engeri gy'amubuuliriddemu katubeere ng'ate tukuwa akatambike agamba agenda kulya bw'alituuka okufa alifa naye ye tetugenda mutiisatiisa kumujja ku bintu biwoomamba olw'okubanga Kasuku waliwo omuntu alinza okuwasa madaamu amuyita atya pozi madaamu Kasuku waliwo omuntu alinza okuwasa madaamu ate nze mmumanyi nedda si Jenkins bantu aba Kasuku waliwo abagenda okuwasa Beautiful nga wakamala ewiiki egyo Kasuku ani agenda okulabirira oyo planned kid woyo asomera ekabojja Kasuku ngwasa yalinga Alexine Zubeda Kasuku Zubeda muveeko abakazi tulwawo okufa ate on top of that Kasuku ndiwo okutegeeza ebyo ebintu byolya byonna bitta amaka Kasuku ebyo ebintu bitta amaka Kasuku ogenda tukanga Beautiful obunyamu muwunye Kasuku okubuulira Kasuku ku myaka gy'okyanywa soda
Kasuku olyano lekisi Kasuku. Kyoka bwamala mbu agenze mununa mu amasavu. Kasuku. Okumanya Kasuku oli muzibu. Yakola festival. Omwana oyo yakola festival. Yakola ya nyamunyamu nga ya kulya nyama. Kasuku. Abaana abaffe batu Kasuku bagenda kuwasa mukyalawo nga wakamala weekend ate abagenda omuwasa mbamanyi okola nabo sho bamwegomba. Oluvannyuma munnange lwa Rebecca Kadaga okuba nti yawanguddwa Anita Among bangi bavuddeyo naddala ttiimu ya Kadaga ne babaako kye boogera mu bukambwe nno obw'ekitalo. Koze eki Kadaga? Kyebamukoze waliwo wafunye obusatu, waliwo wafunye akamu, waliwo watafuniddeeko ddala naye nga basiimanga mu ofiisi ye. Kati gagwe mama Janet bulijjo atugamba mama Kadaga oye njogedde yaze ne bamwaniriza ne bakanyuka ne bakola batya nga bamanyi kye bategeeza. Kakati ssaawa zino oyogera ki ku nsonga ya Amongi? Amongi katumuleke kubanga ye Amongi yakozesezza ssente ziri mu paalamenti. Lwaki mama Kadaga teyazikozesa? Amongi alina budget nene nnyo mu paalamenti. Kadaga talina ssente. Alina ziriwa. Iwe yali mu paalamenti ng'obwa sipiika ebbanga eryo lyonna lyonna teyazifuna? Yazifunanga naye yaziyambisanga abantu. Oba abadde toyagala just teekamu? Nga ateekamu lwaki abadde n'emikwano naye kati ono akozesezza ssente. Naye kakalulu kakunyumidde oba tekakunyumidde? Kakalina kye kanyumidde ng'owanga afugudde. Watugambye togenda kuddamu kulonda senga agwa. Onaddamu okulonda? Nze simanyi n'angamba kulonda. Nyiize. Onyize? Nyinza obutaddamu kulonda nange. Kale weekalakase tulabe. Nyinza obutaddamu kulonda nange. Okakasa? Nze. Simanyi obaani okkiriza nti Amongi awangudde? Obusungu bwalina wano ne Kadaga. Obusungu bwalina ne mama Kadaga. Obusungu bwalina ne mama Kadaga. Sola tokaaba. Obusungu bwalina ne mama Kadaga. Tofaayo. Simanyi bwe Kibinyo tokaaba. Nze simanyi bwe naalonda. Tokaaba. Oluvannyuma munnange Ramiki kwossa ne mukyala we Basho okuba nti nate bayawukana nga buli omu ayogereramu n'ebisongovu. Kakati munnange bangi ku mutimbagano babadde bagamba nti kapa eddako munnange yeya Mina kwossa ne Aviator n'avuddeyo n'abeera ng'ate abaanukula. Kkiriza enjogere kino oluvannyuma lwa Miki ne Basho okuvaayo ne boogedde and everything. Watch video kimuntu agenzeemu Aviator yaddako nyongera obajjukiza kino ekintu kino bampita Aviator omusajja yakuzibwa eyabanguzibwa obw'omubugumyeko mufubi bambi okulaba nga muteekawo embeera nti obanze ne mukyala wange tujja kumala twawukane. Nyongera obajjukiza kino mukasalemu mukasereke for future reference. Newe walibe wabaddewo oba tufunye obutakkaanya tolinda banga nze ku internet clarifying ngambe ensi mukyala wange kyakoze siri kikola munasonyiwa abalala bamwakikola nze I don't think ndi mu category y'abakalibe. I don't see myself that ewe mugamba nti waliwo boy child agenda okuvaayo simanyanga very soon it will never happen. Omutwe gwange mubugumye kati sirowooza bwentyo. Okay, so mulekerawo teekawo embeera Aviator yaddako ne Mina. No, tekiribaawo, tekirisoboka, era simanyi oba kyolunaku nenvayo neŋŋamba nti nsikyemba clarifying. Yes, mukyala wange ansobya, twesobya ffenna, but there is a way you can solve everything amicably without need to come out to clarify on the internet. Nankoze kino nankoze kiri nedda obufumbo si we buli. Okay, so n'olw'ensonga eyo eswala etuuse. Mirundi Junior naye wuuno alina kyagamba ku nsonga za Miki. Katubeere nga tubikuwa sente Miki si muzifane ekyakukyayisizza bwavu era ekyo saagala tukirweko. Nakulabye oweweesa sipiiki temugenda kumanyira baana b'abantu nga temubawa ssente.
omukazi ng'omukwata bulungi ng'omuwa ssente ajja kukwagala. Naye batikitooka temulina ssente, muli banaku, mwabaagala okuwasa. Kati Mick essimu zifane owasa biki? Olina ssente ziriwa? Gwe kennyini Mick tosobola kwebeezaawo. Oddire omwana w'abaani mmwe omuteekaawo omulungi. Bannange bakazi bammwe bagenda kubalya we muba temubalabirira. Gwe kennyini Mick toyina nnyumba, ffe abayina amayumba Mick. Abayinamu ku ssente, abakazi bakyatusumbuwa. Gwe mutebakukiitingeko. Mick kkiriza waaka toyina. Ekyokubiri naawe oyina omusajja. Penge yatugamba ddambwe ate naawe Mick naawe oyina omusajja. Kati tuyinza okubanga mu maka gammwe mubaddemu abakazi babiri. Tetujja kuddawo ku kintu kyekimu. Mwenna mubadde benzi. Mick ne mukyala we bonna benzi. Amaka gabadde ga benzi ng'omukazi mwenzi nga naawe Mick oli mwenzi. Yes! Nze amaka gange era nago gaafa lwa bwenzi. Mukazi wange yankwatira mu bwenzi. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.